ng'ebulambale bubazzi olunaku mulindwa olw'emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja okutuuka. Emisinde gino gyeyongedde ebbugumu era ng'ekitebe kya Buganda e Bulange Mmengo wowulira bino kiri mu kayisanyo. Tulaba nga tukuuma obulamu obulungi, twewala ebiragalalagala, nga twewala gyonna emize giyinza okututwala mu bintu ebyo ate gye biggwera, okwegomba ennyo, obutamatira, ebyo byonna olumu bireeta emize n'okemebwa n'ogenda n'onoonya obulwadde bwa mutima. Kati ebyo byonna ndowooza nti essaati eno nga tugyambadde fulaana eno kitukakateko mu mutima munda ffe eggwanga eppya ate eggumu erinazza Buganda ku ntikko. Olwaleero kampuni kosa amasomero n'ebitongole bibannakyewa basiibye bagula emijoozi era nga kubaguza olwaleero kwe kubadde abayizi n'abasomesa okuva mu ssomero lya St. John's SS Mukono. Lino nga nannyiniryo ye yali omubaka wa Mukono South Muyanja Ssennyonga era nga bagambye nti badde tebayinza kutuula butuuzi ng'enteekateeka zo tuzze olwaleero ku mbuga ya Kabaka tuzze kwataganira awamu ne Kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri nga jaguza emyaka 7 ya birthday. Omulamu oguliwo kulaba nti Mukenenya aggwamu Uganda. Nga St. John Secondary School Mukono tuguze emijoozi mingi nnyo nsoma mu 10 era tugenda kuddayo abaana baffe abasomesa abakozi bonna okudduka emisinde ensonga nkulu nnyo eyo tugenda abayizi ba St. John's beeyamye okukola kyonna ekisoboka okulaba nga bawangulira essomero lyabwe ebirabo era n'okulifuula ery'enjawulo mu nteekateeka y'emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja egy'emyaka 7 egiteekebwamu ensimbi kampuni ya Airtel. Ngenze Lukwago Nicholas era nga neetegekedde ddala okudduka emisinde gya Ssaabasajja Kabaka nze n'abantu bange nkimanyi tugenda twala kuba tudduka gya buweewo era ne ku kyalo gye tuve Namuyonjo abantu beetegese okudduka era ebirabo tuliba bitwala. Nze Nabbaale Damali Hope navudde ku St. John Secondary School Namuyonjo. Ndi wano bakubiriza mwenna mujje mutwegaddeko nga tudduka emisinde gya Ssaabasajja Kabaka era nga mbakakasa tugenda singa kubanga nange mmanyi nti mu misinde ndikafula. Mu matendekero aga waggulu aba St. Lawrence University olwaleero be balidde empanga bano nga nabo baguze emijoozi 10 era nga bakulembeddwamu akulira abayizi mu ttendekero lino Simon Peter Mabira n'agamba nti badde tebasobola kutuula butuuzi ng'eŋŋoma evuze. Tuzze okukwasiza wamu ne Ssaabasajja Kabaka okuddukira omulanga gwe ogw'okulwanyisa siriimu era nga tuzze okuwagira nga tuguze bukits 10 okulaba nti abayizi baffe nabo bajja tukwasaganyize wamu okulaba nti tumaliriza oba tukomekkereza obulwadde bwa siriimu mu Uganda. Ku ludda olw'ebika ab'engabi okuva mu Ssiga eryayiga okuva Emigangu nabo tebalutumidde mwana nga bano nabo baguze emijoozi ne bakunga bazzukulu ba Buganda bonna okwenyigiramu. Njozaayoza Ssaabasajja okutuuka ku myaka 7 ayogeeyoge nnyo yeebali kuwangaala naye tuzze okuwagira enkola eno ey'emijoozi nga tulwanyisa akawuka ka siriimu tuvudde mu Ssiga lyayiga Emigamba Ndiraweeru Emawokota. Ab'engabi babadde bakulembeddwamu Haji Badiru Kamoga era ng'ono asabye abakulu b'ebika bonna ku mulundi guno okusitukiramu okuwagira enteekateeka ya Ssaabasajja ey'okulwanyisa Mukenenya. okubeera nga tutuukirize Kabaka okuyamba omulomijoozi okuwagira obulwadde